Balamusiza nnyo mukulu Kadama TV, balamusiza ssebo gyebaleko nnyinnyini ddala. Mwebale gye mukwasaako engalo n'okutuweereza. Tweyanziza tweyanziige. Nina ensonga endeese ssebo nga njagala ensonga y'omukulu waffe pulezidenti w'Abankuba Kyeyo. Ensonga eno agenda ku TV ez'enjawulo, ku channels ez'enjawulo, ku YouTube, ne muwulira ng'akalambidde ku nsonga ey'okuzimba. Ensonga y'okuzimba pulezidenti waffe agirabira ddala nga mbi nnyo. Omuntu yenna aba azimbye pulezidenti waffe ngenza omwetegereza ng'ensonga y'okuzimba ennyumba omuntu yenna aba azimbye, oba azimbye lwento oba azimbye yakusulamu, simanyi kiki, bano nzimbira bazadde, ebyo byonna pulezidenti waffe tabyagala. Kigambo kugula teekawo ttafaali musingi gw'enju, kuba buli lw'ozimba rentals pulezidenti waffe atugamba oba osse ssente. Bw'ozimba amaka nti ate ezo oba oleese kabiriiti n'okumako omuliro. Bw'ozimbira muzaddewo ezo akugamba n'akugamba nti sooka weekulaakulanye olyoke ozimbire muzaddewo. Ekyo ekintu ekyo nali nzikiriza nakyo, kyatugamba sooka weekulaakulanye olyoke olabe abalala bonna engeri gy'obataasaamu, oba olina kw'olinayo oba osigazaayo oba tosigazaayo, n'otandika obulamu obulala. Naye akati nze nina ensonga gye sitategeera, era njagala eddoboozi lino mulimu ntuusizeeko pulezidenti waffe. Pulezidenti waffe atugamba yazimba ennyumba emizigo ekatosi, naye emizigo gyamusala. Pulezidenti buli lwagendayo bamuwa emitwalo 5 oba yasika emizigo emeka simanyi. N'atugamba buli mwezi, simanyi oba aba afuna mitwalo 25 tetumanyi. N'agamba kale n'atuwa ekyokulabirako nga ye nti mu butuufu emizigo gyakola ki? Gyamusala. Yagiteekamu obukadde 3 bwe mba seerabidde. Naye kaakati ekintu kino tukinogedde tutya eddagala? Kuba buli muntu yenna gy'ava akoma, naddala nga ffe abamu otuli eno tukuze mu myaka. Omuntu kasita obeera n'emyaka 3 plus, oba tokyebala nti oli muwere, wabula oba okola bikutwala mu maaso. Era tulina ne pasita omu agamba nti, pasita Bugingo yagamba nti kasita otuusa mu myaka 45 olwo oba tokyakoleredde bukadde. Obukadde olina bukolerera mu myaka 35 paka kwana kalaawo. Eyo n'envaayo. Omulenzi ono atugamba tukwate ssente zaffe ze tuba tukoze tuziteeke mu bizinensi. Omulenzi ono atugamba ssente zaffe ze tuba tukoze tuziteeke mu kulunda. Era n'agamba omuntu aguze poloti n'azimba rentals, ezo ssente aba asudde. N'omuntu aguze poloti n'azimba amaka, ezo ssente aba azookyezza. Abaffe nze mbuuza, ffe tuva e Uganda okujja ku byeyo nga tuviira mu buzigo. Bakazi tuzadde abaana, basajja batusuulidde abaana. Ova e Uganda nga oli singo maaza, gwe taata gwe maama na buli kimu, n'omuzigo gukunyoola. Musajja tayagala kumanya, wabula wamwenenya okole ebibyo naye akole ebibye. Musigaze taata w'abaana, maama w'abaana. Ozze eno okwefaako. Ffe baagamba tuva e Uganda, bizinesi zaatugamba, nga nze ayogera nalinako emitwalo 5 nengateeka mu manda,
nentandika okuzanyisa amanda ago mwenzija rent mwenzija okulya abaana fees bwe njagala okusibako akaviiri kwennyini oko bwe njagala okulyako akalungi kwennyini oko okitegeera nendaba ng'embeera egaanye neŋŋamba nze kanninnya ennyonyi ŋŋende nkyusa obulamu bwe tujja okukyusa eno tetulina bulamu bulala bwe tunoonya omuntu obulamu bw'anoonya twagala omuntu kola ofuneyo akapoloti y'ensonga esooka yadde atugamba mbu tujja nga tetulina zigoolo zaffe tetuzirina goolo tuba nazo kuba omuntu nzija neŋŋamba ekisinga okummenya nnyo mu Uganda njagala nange mbiireko n'ewange bwe nzija n'enzija eno neŋŋamba nti kati ntandise okukola omwezi gwange nfuna emitwalo gyange 9 bwe nzisukuma e Uganda ne baba emisolo gyabwe ne bagikutula n'ensigazaawo emitwalo gyange 7 emitwalo 7 neŋŋamba kanzanyise abaana bange balyeko akamunteeke ku akawunti mukazi wa Katonda neekamula emyaka gyange 2 ne giggwayo neŋŋamba otyo emyaka gyange 2 giweddeyo nfunye omuntu omutuufu omuntu anzigirayo akasente kange ako amanyi obulumi bwempitamu mugambye yo owaaye tukole tutya naye omanyi kati muna esiina wankukuŋŋaanyiza baana kanjira enzimbe y'akayumba nkoleki nkuŋŋaanyizaawo abaana bange kaakati ate omuntu pulezidenti waffe ye waalabira ng'ekyetukola tukola kikyamu twandikutte ssente ezo ne tuzizannyisa simanyi ne tugula e Kampala simanyi ne tuzimba ne tukola amaduuka oba simanyi oba ne tudda mu byalo oba ne tulima kwegamba omuntu bw'ozimba erudda lw'eganga eyo kangeze iganga kangeze oba simanyi Masaka simanyi wa eyo mu kyalo emabbali w'e Kampala Calvin alabira ddala nga gwe tolina bwongo okitegeera naye ng'akugamba okukola bizinensi tolina idiya y'e Kampala nti ogenda kukola bizinensi ogenda gikola Kampala akugamba okukola bizinensi ogenda gikolera ku kyalo ky'oliko singa lwaki oba tonzikiriza nze nenkola bizinensi eyo nga nteeseewo oba rento ya dduuka nemanya nti omuzigo ogumu oba nteeseewo obuzigo bwange 2 oba 3 nemanya nti omuzigo ogumu kankoleremu ebyange muneeno nfunengamu 10 Calvin Kayanja akombera ddala kw'erimma nti rentals si bizinensi naye leka abakolako bakoleko oba kale si bizinensi leka omwana w'omwana wange naye alisangawo 10 ekyo n'akiryako fe abakazi tukoze fe abakazi tukola fe abakazi amaanyi gaffe booya bwa ngoma naye nze bwe nteekawo okwekyange ne mmanya nti nteeseewo ettafaali banaye tewali kintu kisinga kukola n'oteekawo ettafaali n'oteekawo omusingi n'omanya nti kano kange Calvin Kayanja atuleke aleke tukubeera misumaali atyo ng'atugaana okuzimba bw'ozimba rento nti okoze bubi bw'ozimba amaka nti agooyokyezza bw'ozimbira muzaddewo nti kwegamba totegeerera ddala waliwo abaana bo abalowooza nti mu maaso obulamu bwabwe bukyatambula naye ng'omwana gw'ogaana okuzimbira muzadde we bali mu kayumba ka ssubi gwe tomanyi nti n'omulembe guno ekyaliyo abakyasula mu ssubi ng'omwana ono agamba bwe ndeeta musajja wange n'atuukira ntya mu kayumba kali ak'essubi ndeetemu omusajja wange bajja kunnyomba nnyo omwana oyo n'agenda ku kyeyo n'agamba nedda kaneefiiriza emyaka gino 2 at least n'ewaffe ndage nti weewe ewaffe muzeeyi gaamuggwa maama gaamuggwa nga mazima talaba ssuubi talina wonna we bajja kutereeza nti nabo basuleko mu bbaati omwana oli n'agamba nedda nze okusooka okuleeta n'omusajja kansooke enzimba ewaffe then ndyoke ntwalewo omusajja wange nange amanye nti weewana ewaffe okitegeera naye kati ffe ebyo kati byatusukkako ffe abaazaala abaana kati tulina kunoonya ate we tulerera baana abasajja baatulekawo abasajja baasuula obuvunaanyizibwa aleka abantu bazimba amayumba banaye mukulu Kadaama TV kojja mutuuse obubaka ku mukulu Calvin Kayanja akomye okutukubirira ku mativi akomye okutukubirira ekigambo ky'okugamba nti bwetuzimba rentals tuba tusudde ssente nti bwetuzimba amayumba tuba tusudde ssente ne bizinensi zatutuma tuba tusudde ssente
omuntu omugamba oti agenda alenga amanda atandika okudda ku 10 ate ayota omusana mbadde eno nga mbonaabona mu Buwalabu n'enjota emyaka 2 ate era ngamba nti ate sente ezo nzikwate ate ngende enjote wali omusana simanyi mbw ate ndi kulenga manda mbw ate sente simanyi wabula omuntu mugambe nti gula kataka oteekewo akayumba wennyini awootesa akayumba oba walungi oteekewo ka bizinensi kaake ssente ntono nezo sikuŋŋa nti nsule ssente zonna zonna ezimbonyebonye mbw ate nziteeke mu bizinensi kati bizinensi kyezo zetakolangako zaakedi mu Kampala zokka zetulema okukola zetamanyi ebyo byonna manda simanyi lenga biwago simanyi biki simanyi nyaanya ebyo byonna twabikolamu dda zetukola nga zetulya kati oli kuŋŋamba maze n'emyaka 3 sisibangako kaviiri simanyi na kizigo sikola kyobula akasente kange konna weekali naye ngenda kusitula sente ezo nziteeke wali mu manda nziteeke mu biwago nziteeke mu dduuka sijja kusiinyuuka nviiri nga sente ziri awo tujja kutandika kulya bulungi tujja kutandika kukola ki okusonda sente ezizimba ennyumba y'e Uganda kati si byangu seminti kati okugula seminti yekkayeko okugula ebbaati okugula ettafaali byonna byalinnya omuntu akamirikidde eno n'agamba nti kateekawo muleke naye enkuba ereke kumukuba mannyo nze banfulumye batya mu muzigo nga nakeera n'enkola sente zange mbw ate kati ndi kupangisa muzigo okukolera mu dduuka mbunzirira obukadde 2 bonna nzigulewo edduuka kiba kijja kiba tekijje ensonga eyo mbi nnyo atubuzaabuza yajjako enebweru n'akuba ekyeyo akimanyi ensi z'abano bonna tewali kyalo tewali kibuga omwana nze wensobodde okugamba nti kangende enzimba egindi yeeyo ye grade yange bwe ndirinnya grade ndijja e Kampala gy'ayagala abo basireebu baatugamba simanyi bakama basireebu simanyi ate bazimba mu byalo ate simanyi mbw ate baagala kusula mu bibuga be basireebu abasoose olabo nabo basireebu abo twalabye bayimbi bano bagwa ne batawulikika nako kwegamba ne mu nsi balayika tebajjukira nakubajjukira naye nga basajja baali bamanya bakazi baali bamaanyi bakuba ennyimba ne bayimba naye kati ate bano ba TikTok mbu lwaki omwana ate simanyi ozimba eri mu kyalo mbw ate simanyi ojja kujja opangisa ennyumba simanyi ya 2 simanyi 2 emeka leka omwana azimba eyo bw'anaabeera e Kampala ng'alinnya grade ajja kumala atunda eri asembere wano e Kampala w'oyagala naye ng'alina omusingi w'atandikira bannange nze ndaba ekintu eyo kitubuza nze ngenza okwogerako nga ndaba tubula kale bannange byebyo ebyange naye mukulu Calvin Kayanja atuzzeemu buzza maanyi nti banaye mukulu akulanye Uganda na kuzimba mayumba so si kuteeka mu kapito agwa abasajja bagenda kutubba naye ezo omusajja ndi bwaga musimanyi batumanyi n'otuga simanyi bajja simanyi oleeta omusajja n'akubira mu nju yo simanyi biki ekiri nti eba yange anti kweka okumanyiira abasajja ba Uganda tebakyamanyi nti oba balina obuvunaanyizibwa abaguma tubawase ffe tukole tutya naye nga nkyusizza obulamu nange nnenewo ekyange abataagadde kujja kukola we balaba omwana omuwala kasita alaba wali ennyumba ennungi kwegamba bw'abeera bw'ayingira n'alaba nga buli kimu kiri omu n'ayasaamira n'agamba bannange kiki kino wano sivaawo oba musajja mukadde oba musajja ali atya oba musajja kambeerewo olw'okuba alina amaka okitegeera ekyo kyokka ne kisibawo omwana omuwala ng'alowooza nti banaamukwasa ku kyapa ky'ennyumba eyo agenda kubeera awo kati nzaze eno ne neekolera ekyange siyinza kudda kulunduukiramu ebyo ebirungi nange mba mugumu ne mmanya nti nneekyange wabula bwe mmalawo ssente ezo kale oba nziteese mu nnyumba bukadde 3 bwonna bufiiridde mu nnyumba obwongo tebusigala nga buteŋŋamye era nsigala ndya ne ngamba kati ekyo ky'ennyumba kiwedde kati kannoonye bizinensi naye toyinza kuŋŋamba nti nvudde eno myaka 2 ng'ate ssente nzikwate nziteeke mu bizinensi nga sirina waakubeera sirina wenteeka baana ate nzire mu kulonda 10 olwo obwongo buba bukola
noze 10 noze 10 emyaka 2 ate nzizeeyo ate ntandika okulonda 10 mbeera awo lwe banaagula ne bataagule simanya. Nedda ekintu ekyo nze banenze ndi munyiivu nnyo ndi munyiivu. Atuleke tuzimbe tukulaakulanye Uganda na kuzimba mayumba. Oba omuntu aguzeewa muleke, oba azimbyewa muleke, ekiri nti azimbye. Ebyo byatugamba musimanya ate bamala ne bazireka ennyumba. Ani azirekayo ennyumba? Buli omu alina guleedi ye w'alina okubeera. Nze ate ssente zange ezemba nteese eyo mu kyalo mba sisobola kuzimba Kampala, mba sisobola kugula ploti Kampala, mba sisobola kugula buli kimu Kampala. Lwaki sinoonya guleedi yange gyesobola? Nange nenkola eyo nange nembeere okugaa nange kale kambeere mugagga waayo. Nange kambeere mugagga waayo. Ate sebo ye atugamba bwatyo naye sebo ye alina mu kalina. Ye asula mu kalina. Ne zirwentoozi endala azirina. Era ssente bazimuwa tazigaana. Naye n'abeerawo ng'atugamba lentoozi temuli ssente era temuwonoona ssente era temukola ki. Ekintu ky'omwana w'omwana wange kyaliryako. Kale bye bannaye njogedde nnyo naye lwakuba era mbadde munyiivu ku nsonga eyo. Sikulimba nze kuba mulabye nnyo ku channels nnyingi nnyo. Ekintu ekyo akyogedde ebbanga ddene nnyo. Naye nga bamusapootinga busapootinzi lwentoozi era lwabazikommenti awo lwentoozi temuli ssente lwentoozi kazibeerawo nga teziriimu ssente. Naye ng'omwana w'omwana wange oba omwana wange amanyi maama ye yazimba oba byataata. Kaneetwale nga nze nti maama ye yakola. Eyo bizinensi kanteekewo ate deni ndyoke nfuna amagezi nkole bizinensi. Era ekyo singa bwatyo bw'abadde atunnyonnyolangawo nti ojja n'oteekawo ky'oteekawo n'obeera ng'omanyi nti wano weenfuluma obufumbo bwa Uganda buggwawo buli kimu ne kiggwawo n'olaba omuntu oyo gw'olowooza nti sireebu w'amaanyi nnyo ng'alina wansi nnyo ng'atazzeeyo eri yeebakana mu kyalo tomanyi nga toyinza na kumunoonya nga toyinza ng'abula mujjukira gundi yaliwooko ali eyo naye ng'ali mu kayumba ke obulamu bwe buli eyo butambulira eyo. Ebyensi bizibu bannaye, muleke abantu bazimba amayumba. Muleke omuntu gy'aba azimbye azimbe. Oba azimbyewo azimbe. Mukama bw'ali musaasira n'alinnya eddaala ate erisingaawo alisembera mu maaso. Kwe kwe kusaba kwange. Mwebale nnyo.